Eyali minisita w'ebyenguudo Abraham Byandala azzemu nate okulabikirako mu kkooti ewozesa obukenuzi okuwulira omusango ogumuvunaanwa omuli okubulankanya ensimbi za gavumenti n'okozesa obubi w'ofiisi ye. Olwaleero gavumenti ereese omujulizi omulala Engineer Enoch Wamala ng'ono yali mukungu mu kakiiko akali kasunsula ba kontrakita abali balina okukola enguudo ez'enjawulo nga n'olw'ekatosi mwe luli. Okusinziira ku mujulizi ono Engineer Enoch Wamala akakiiko kaafuna okusomozebwa mu kuyisa kontrakiti okukola oluguudo lwa Mukono Katosi bwe kyazuulibwa nti kampuni eyaweereddwa omulimu yali erina amatabi ag'enjawulo, ekintu ekitateekebwa mu bulambulukufu mu kiseera ng'esaba omulimu guno. Enoch ategeezezza kkooti nti akakiiko ke yali akolamu kaagenda mu maaso n'okwebuuza ku kakiiko akali kakola ku by'amateeka mu UNRA ku ki kye bali balina okukola oluvannyuma lw'okuzuula nti kampuni ya Etau tetegerekeka. Akakiiko k'amateeka kakkiriza Etau okugenda mu maaso ne contract eyali emuweereddwa yadde nga abakungu abalala ku kakiiko akakola ku bya contract tebakkiriziganya nakyo. Injiniya ono era alumiriza nti abakungu abalala abali ku kakiiko bamutegeeza nti Minisita Byandala n'abalala okuva mu Etau bali mabega wa kampuni eno okugenda mu maaso ne contract yaayo yadde nga ebyali bigikwatako byalimu okubuusibwabusibwa. Kkooti eyongeddewo okuwulira omusango guno mpaka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu 2015 Byandala yavunaanwa era n'atwalibwa mu kkooti ku musango gw'ekkusa mu kwenyigira mu kubuza obumbi bw'ensimbi 24 obali bulina okukola oluguudo lwa Mukono Katosi. Omusango guno gututa akaseera akawererako ddala mu kkooti nga n'abantu abalala 6 bavunaanwa wamu ne Byandala omuli Apollo Senketo ng'ono ye yakikirira kampuni ya Etau mu ggwanga, Marvin Byalyaruha ng'ono ye yali akulira akakiiko akakola ku by'amateeka mu UNRA n'abalala. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Joan Comfort Agazo. This is Kingdom TV.